Edison ogamba tanti mama w'omuntu afudde nga ye mama we ye taata we yani janga performing guno mulimu omulambo aguleka eri mugundi mbajja asanyuke Haji yasisiikana Hajat niyo kuva yasisiikana Hajat ndoza yakamufunamu ekintu kimu kundoza kumusanyusa mu buliri ndoza kumuwoomera Akira mukavaayo nayogera n'awakanya ku bya DK ebyo tajigirangayo oli ekisembayo yandya oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda kitalo nnyo nnyini ddala eggwanga lyageze maaso olw'okubanga liviibwako omu ku ba legend mu media industry eno mwe tugenda maaso olw'okuba nti kati mwe tuseeyeeyeza n'okweyagalira omukulu Ssaalongo John eyasomanga ebirango ku Kyabasa Fama oba CBS yagenze maaso n'okuba nti yassa omukka gwe ogw'enkomerero olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini ogwa October mwe tugenda maaso olw'okuba nti no tutambulira omukulu kigambibwa nti yafudde ng'agenda kuweza emyaka 92 okusinziira ku mutabani we olwo nno yagwa mu kinaabiro gye buvuddeko esabbiiti namba wabula ate mukadde ke kamu abadde n'obulwadde obw'amawugwe obulwadde bw'amawugwe buno kigambibwa nti yabufuna oluvannyuma lw'okuba bwe yasibibwa mu kkomera yatandika oba yafunirayo omuze gw'okunywa kasigala awo nno wagenda maaso n'okuba nti wava emberebeza n'agenda maaso n'okuba nti afuna obulwadde obw'amawugwe mukadde ke kamu kigambibwa nti abadde n'abaana 3 n'abazzukulu abawererako ddala mbuufu obwo so abawulirizanga ebirango bya Ssaalongo John tetukyali naye yagenze maaso olw'okuba nti yava mulamu obwensi eno omwoyo gw'omugenzi mukama agulamuze kisa Ssaalongo John abatamumanyi omunnyonnyodde ogezezako okusiiga ekifaananyi ne kanyongera tobasiigira ekifaananyi kya Ssaalongo John kubanga abantu b'omulembe guno abaliwo woowegera Ssaalongo John ne Rukiyanga mwali bawulira ddala omuntu omupya bo tebamanyi nti nasereebu naye nga Ssaalongo John ye yasooka okusoma ebirango era yasembayo yasembayo ensoma ye y'ebirango mu nsi yonna tebangawo yasoma ebirango ku CBS Ssematimba we yali adda ku sita n'ayagala aveeyo naye ate eyo gye yagwira kubanga leediyo gye yali agendako yali nafu awo kwe kwali bagikoze nga mpya no sisita super super ya Ssematimba Ssaalongo John yasoma ebirango nga alina obukodyo bw'ateekamu nga bw'omuwa ebirango bw'omuwa ekirango ekyo okisoma ati n'omugamba nti kati ekirango kino tukyagalamu tayimuzi 10 eri asasulayo 2 oba 3 kati guno omusanvu guba gugwe naye ng'ekirango ekyo akiteeka mu mutwe wano ku mpapula tekibaako ku mpapula mwe mubala obupapula mubala nti tulina obupapula nkaaga n'asoma ebirango 10 ana nga gonna gali mu mutwe ng'azizika amazizike omwami Abaasi awagaliwo abeera emutundwe afiiriddwa mwana we abona gundi okuziika kwa gundi ewe essa 8 nadda ku kirala ate nadda mu kino nga kijja ate mu mutwe ng'akijja mu mutwe atiga yayira bunyo muzeeyi waka yali yakyasinza okulaminga mu nsi yonna kubanga okubeera nga olina ebirango 6 bwe n'osoma 10 ninge bisigadde bino mu bino nenga amanya ati gundi kati oye bakuzi andi kati yamanya kati kino namanya nti mirundi yena nteka time was 4 yena manya nti ona ino musome mirundi ena mukama katonda kati Ssematimba amuleeta ku gundi eno ng'amanyi ku super farmer ng'amanyi bulungi emizeege nti Ssaalongo John mu kukuba ebirango mu kubibba yamuleeta mbeera y'ekiyita waggulu otega wansi yamuleeta olw'ensonga yalina erinnya ng'era abantu newoba tolina byakukola edda ebirango byawulirizibwanga nadde tosubira kufiirwa ebirango bibanga mawulire nga ku ssaawa 12 paka ku emushwadiri biba birango ku leediyo buli muntu yenenena mu Uganda yonna awuliza birango ku ssaawa 8 ne biddamu ne ku 3 mawulire nga gawudde ne biddamu ng'omuntu omu yasoma ng'experience gy'alina ng'awomesa ekirango nga ne bw'oba tolinayo mulwadde asubira kufa okibeerako n'okiwulira essanyu Ssaalongo John atuuse obikusomera ntandise bwe nti
n'atandika n'abika n'ateekamu ebibye n'abika n'ateekamu ebibye agenda okugiriri kyokuluza lwaki yazaala abaana 30 bonna bonna nga talina gwakwana n'agaana yono omusomi w'ebirango tugende tumusome kati oyo omusajja yakyasinza amagezi teri yagamusobola nti eba yagakoppa kuona engeri gye babbamu ebirango abula yabitandika ate yabikoma eyo yali oligino era we yakoma teri muntu mulala yali azzeemu kusoma birango n'ogamba kati olinayo gw'omanyi amusomi w'ebirango nashinku gw'omanyi omuntu gwe nawulirako kwe yasomako ku birango we namuna ne baŋŋamba mbu abisoma nga Saalongo John Kadoma era kati naye yatufaako bambi Kadoma yakoppa Saalongo John yali ku bbuka eddooko nga Kadoma asoma ekirango kati layini yani ya Saalongo John kati ku super we yafiira kaliya ye we yafiira ku CBS nga bamuli bobi obba warning buli sawa warning nga bamugwamu bagamba ebirango bide nasoma nkaaga ate ge batukana omwazanga tagenda n'obupapula wali waba ayingira waliwo akuuma akakebera obupapula ku mubiri gwe Saalongo John bwatyo yagenze maaso naye abantu bali bamwerabira ddala bamanya bamuntu yafaana ddala nange jjo nalabye ekirala ngamba bambe omusajja ate nga teri amumanyi abaddewo BBS yakolako interview 2018 bamukolako ko interview ze we mulabire ennyo n'okwongera okumumanya then ne Ibrahim Mukasa nga tanava mu Uganda yakolako era interview ku muzeeyi oyo n'ennyongero mutegeera ennyonga Ibrahim Mukasa yakolako interview n'aba BBS naye namutegeera nnyo nga nnyonnyola ng'alaga yali w'amaanyi kugambe nga tulinga abalindirira amawulire ng'asome ekirango ng'awalabula sipiiri n'ogamba abisoma atya saawe yali asoma Oluganda naye nga mubiwulira eyo sipiiri gye yali atwala ng'olina biwulira kati nga gw'olina kubala nnyo nti omusajja namuwaddemu ebyange bina kati gw'ojja bulungi nnyo n'osasula ebirango byo 10 ye eri kwebyo 10 asasulayo 4 gwe ate oba olina okuwulira 10 lyo kwanza bakiwangalire ka ofiisi nga kake accountability gwoba olina okuwulira 10 lyo naye nga ofiisi egamba ono eyasasudde 4 kati wali engeri gyaba kati ate alina n'akakoli akalala ke yakolanga abanga agamba nti nno tokiwulidde bulungi nti kankiddemu ye ate aba akibaze kankuddiremu ye aba akibaze okategedde yasomanga ekirango nekiggwawo nabanga ananaagiramu kifo kyokuddamu awo okawukawana naagidde addamu kiramba kati gwoba olina okumanya nti ndekyo ekyo kyakubiri ansise bibiri kati ebyo bibiri omulundi omu yali mugezi nnyo ndoza ng'agamba nogaddamu mpulira anoonya byakutwala n'akaddamu ng'akola obukodyo bwonna asobola okukiddamu oba kiddamu nga wayise ebirango ng'ebirala bina nakukima kapapula kati kana bagenda nnyo wala n'akakomyawo abantu baafanga naye ng'anyumisa okufa kw'abantu nogamba oba kati oyitafudde embaga naye nga twasubiddwa omuntu omugezi bwanga si kusubwa kubanga abadde bambi yawummula so omukama amuwa ekiwumula ekyemirembe nga tukyali mbuufu obw'okuva mu bulamu obw'ensi eno waliwo alipoota eyagenze maaso n'okuba nti efulumizibwa the National Population and Housing Census alipoota eya 2024 eraga nti nno mu Buganda wano mu Buganda waliwo omuze gw'abantu okulowooza okufa n'okwetta ogusitudde enkundi kyoyinza okugamba nti young and suicidal the National Population and Housing Census 2024 shows that Buganda region had the most cases of suicidal thoughts. Abantu balina nnyo ebirowoozo by'okwetta mu Buganda mukadde ke kamu balimba ne attempt babala nti mu Buganda okusinzira omuwendo bagamba nti mu Buganda wabaddewo ebirowoozo abantu 489 olinayo gw'omanyi twakaye ku bantu abo tebajja tusigalirako nnyo ati kamale ya alipoota osiibula bagamba nti Ebunyolo bakwata kyakubiri Busoga bakwata kyakusatu mu kwagala okwetta n'okulowooza kwetta oŋŋamota nti emitwalo 2 mbu gyagezaako kwagala okwetta babijjawa mu Buganda nno giri ena kanaana babijjawa Ebunyolo esatukanyi abo abanoonyereza kyobola batulimba n'enkuba mbwe enkuba egenda kutonnya olweggulo kusana ne gwaka nekutwokya paka kuwulira baba balimba nabo babijjawa so ye ya alipoota nze njagala oŋŋamba nti no poliisi ekutta agenda okwetuga ab'okukitundu
bakutagera okwetuga ne bamuwandiika gwe njagala ombulirayo omu gw'omanyi eyali agezezako okwetuga omu bw'okyobera mu nsi nze nalaba yeetuga yeetuga kati bo bagambye nti no buli mwaka emitwalo emeka balimba gwe naye nokkiriza ebyo nobireeta kumpi alipoota ya national census abantu bategeere so abantu yembeera eyo Bukenya abiganye aba CDO omusuzi ziri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu gwe tuliko Bukenya fresh ennaku 10 naziizo nga tetumuyina ffe tumulina olunaku olwaleero buuza ku mulabi abadde akusubwa nga takulabako bingi ebibaddewo nga toliiwo ate nga nange era sina nabudde bubyogerako oli ku mirimu gya ggwanga ndabanga Hajati ali mu kubba Haji nengamba bannange nkoze ntya okukwogera okutaasa Haji ngenda okulira mbu ate Haji naye alayika yasooberera netugamba Haji osooberera Hajati nagamba naye ekyasinga okunnuma kwe kundeka mu buliri nagenda ku muwala wange yanyirira ali tunakolaki Haji yala naye nga mugamba mutya abawuliriza abali kuwagaliwo tuli wano tuzze tusosowaze ensonga bw'olaba nga nkyogedde bubi genda otuuze ennyoka akikuwulire mu bulungi bwakyo oba teekawo essimu nawe obyeyogerere nemugenda ne mutunenya obaotya agonde eyo biki byoyogedde era wooyina essimu ufuna owa kamera oba otule n'ennyoko oba na kitaawo mubeereko bye mwogerako eggwanga libimanyi kitaawo akwate kitaawo abakwate nga mulina ennyo naye temudda mutumanyira walaba no byagedde totegeera tolina magezi magezi gongali kale akamanyire wakakooye kati nkola byenjagala kubanga nongenda kubaawo kitono nnyo nina okulambuza abantu eggwanga lyebikoleddwa mu ggwanga obadde nkulaba Kalamoja twagirabye abantu bali bamayindi Kalamoja kulaba moloto babi n'abantu baatererera ddala security eryeri n'oba oyina ng'olina abazigu boyogera nabo nti kati mujja ogenda kulaba nga teya amagye eyita n'ogamba mugira muddayo amagye gali e Kalamoja sajja baterereza Kalamoja nakulabye moloto awo ng'ogenda maaso n'okwa kale kulikirayo ddala wootabadde oba ntandikire na wootabadde oba ntandikire wa nendoza kantandikire wootabadde bive wa line nve wansi nve waggulu gomanyi kanve wansi nga bwenyenda waggulu ntandikire wansi gomanyi atakalize mbimanyi mbirabyeko kale wootabadde Hajati nga ye wuuyo mu maziga agajjulujjulu ng'agamba kino Haji kye yankola sikirabanga ensonga nno zigenze maaso n'okuba nti zitambula Hajati yali agamba nti omwana omuwala owuwe ow'emyaka 14 ti Haji yagenda maaso n'okuba nti amusooberera wano nawali n'amutuusaako embeera ate mu byo nga sitore etambula tugenda owuliramu ebyobugagga wano nawali nkimanyi obadde obiraba naye nga tobyogerako boogezi you have the microphone Bukenya media mu bufunze osobola okubeera nga mu bulamu bwo nga weeyagala nnyo ng'era ebintu bitambula bulungi naye n'obeerako n'omuntu gw'osisinkana n'adobonkanya obulamu bwo Haji yasisinkana Hajati naye okuba yasisinkana Hajati ndowooza yakamufunamu ekintu kimu ndowooza kumusanyusa mu buliri ndowooza kumuwoomera nga olaba nti Haji musajja mukulu Haji muto maki Haji mukulu Hajati muto niye ebisigadde byonna Haji ali mu maziga yasisinkana omutemu omubbi omutwazi ensonga z'okupulaninga ebintu ebyo zonna zatandika 2017 tuli mu 2024 nga Hajati agamba nkoze ntya okwawukanya omusajja ono n'ebyobugagga kyokka ng'amuzaddemu n'abaana n'ayagala omutega awusigaalo ne bagamba ni awusigaalo ayinza otufuukira omuzibu engeri gye kiri tino simuyinaako ki kakwati sinza mukomandinga paka n'agamba kati nja kusetinga omwana ono naye ng'omwana yali akyali muto kati abyogedde omwana owuwe guye setinga nti no bamukwata mwana tebamukwatangako ate omwana baali bamukebeza ng'omwana bamuyisa mudda ki olubu lwaki tunyimye babiri olubu nga bamuyisaamu dda omuwala kati DNA kigambibwa kusinziira kufa abasawo abakugu nti sipaamuzi z'omusajja zimala mu mukazi emyaka aga ng'omukazi gwe weebakako emyaka 3 emabega we bamukebera bagamba nti tulaba nga baasi yaterekako amazzi ge mu mukazi ono mu myaka 22 emabega kati Hajati ye yerabidde nti ebyo byonna bajja bikola ki
bagenda okukebera omuwala ng'omuwala yakozesebwa dda yayinako akalenzi ku kyalo kati yajja ti yalowooza nti ebintu tebijja tuuka nnyo mu mawulire bimuddire ani ng'alowooza nti nyize kubulira lwaki yajja mawulire ng'alowooza agenda binyigira eno anyiga omusajja afune ebyobugagga ate omanyi lwaki yajja mawulire omukazi eyamuleeta mawulire si ye Lucy Kalibala si yeye njeye yamuleeta bawa Lucy Kalibala mukwano nnyo woli omusiguze bamwita Luutu ani omusiguze wa haja kazibwe Luutu omusiguze ono Kalibala sensuwa mukwano nnyo gwoli kati Kalibala sensuwa ya settinga n'agamba ono tikati tubiteke mu mawulire agamba amawulire ge tugenda bitekamu owa mawulire asula wange mu buliri tuleete Lucy Kalibala ne batula ku interview akakundi k'abantu nga bana ku bataano nga kalimu omusiguze kalimu ono sensuwa Kalibala Lucy Kalibala n'ajati kati abo nga bo bamanyi tebalina kuwangula balina kuba ku mutwe ndikira n'omuwala we yabulira baali bagala mutwala bweru ono atwala abantu bweru bawa Kalibala bawa Lucy Kalibala atwala abantu bweru kati ensonga lwaki bajja mu mawulire naye ne kibatuulamu ng'obujulizi obujja bonna bonna bukuba bo toyinza kuŋŋamba nti nno omuwala nti omusajja yamukwata ebannange ng'omusajja yasoobanga n'amukwata n'amusooba neyebaka ku mwana wange omwana yagamba tabimanyi ng'ofiidingamu omwana wo gw'olowooza mu maaso eyo abaana bo baliraba batya omusajja oyo kubanga naawe omuzaddemu taata kyolina okumanya omukazi ye muyaayi ng'ewawulira nti amahali agatunda luvannyuma lw'emyaka 3 teksi n'agitundirawo kitegeeze nti ekyamuleeta mu bufumbo obwo mission abakazi bangi abafumbirwa mu maka nga tazze lwa kufumba azze n'azalayo n'abaana n'omwebakako naye nga yajja kutta bangi ebyo bintu bikozesebwa nnyo mu bannabyabufuzi okubega obukodyo oli akubega naye nga kyonna kyonna kyekiri twagala Haji afune obwenkanya sirabangayo organization yonna nga erwanirira abasajja sigirabangako naye buli ejja erwanirira abakazi kati omusajja ali mu kubonaabona lwa ssente ze naye ng'ajja tali mu kutwala butwazi bya bugagga bwe era tusaba kooti ne basayidi abanoonyereza banoonyereze mu butuufu bwakyo omusajja afune obwenkanya kale byebyo nno wootaabadde ebyo ebyaliwo era sitiri wootaali omwana omuwala omuto Pulite Nicole tumulaba sitiri mu mawulire nga ku luno yavaayo head zone ng'alumbira ddala anko we anko Akiramu nagamba nti Akiramu yamulagako ku nsasagge bubaali eyo mu kiyigo Akiramu n'akola ki n'amusumululira ne tugamba kati ate ono ankada wa maama ubike bwe byakulaga Akiramu yali avuddeyo ku nsonga eyo n'agyogerako abadde ensonga esinga azoogerako yali avuddeyo ko n'agyogerako tukyalinza agyogere ku mukutu gwa hajati waffe ensonga eyo gyeri ku luno ndanoonya kasi wekyolina okumanya bingi bikyajja zikansigambe ekyo kati twali mu ntandikwa nti namukwaniraani yansaba omuwala ne mumuwa kati tutuuse tinno yandagako ku ki fruit ku diiki kati ekiddako kirigenda kuba nti yandya Nicole agenda ajjayo mpola ebyama ebikusi kati gomanyi lwaki Akram teyazzeemu Akram abakuddamu ate ekijja kibadde kigenda kuba kinene naye kati agamba nze nno ndi ku peegi wali nnindayo ka message oba akoko kasobola okujja oba pozi nga bamugambye toddamu n'owandika ku peegi yange password nga yagikyusiza Akram va mu akawunti yange toddamu kuwandika wandiika ku yiyo gwe tolina yiyo nze nkubuulira mugenda kuwulira ekisembayo Akram kaavaayo n'ayogera n'awakanya ku bya ddiika ebyo nti tagigirangayo oli
ekisembayo Pretty Nicole yakirina yaina akasembayo yaina nga Museveni yagamba tino aba NRM tulina okusalawo okusemba Pulite yaina okusalawo Pretty Nicole asobola okubakira munamukuba paka ku ttaka namujja ne mawulire awo engambira nti kiro kyakoze ate kyali alina osooka okukola sirika naye buli wovaayo n'owakanya oyongera ebyamanga byeyongera okujja enajati yabaaswala tuvulaba nawakanya ajati okuvaayo n'asiba omwana ono n'agenda ne ku YouTube abyogereko byoyogerako tobimanyi naye gwe baasayininga endagaano ku poliisi nti omuwala ono taliddamu okwogera ku ajati yadde bba waajati kati amusibe amugambe nti endagaano ogimenye owulire ate firimu esembayo kyemaye kati kano olaba ani agenda okufiira kati ajati ayina ekyokufiirwa erinnya Akramu ayina ekyokufiirwa ayina erinnya lye alina okuli omukyala n'okufiirwa ajati waako Nicole talina kyafiirwa agulumba 99 avudde kuva mu buto myaka 14 ng'ayagala bakabasajja ekyamuleeta kusiiri kukubwa nga zze wa musajja yagamba oyo gw'olina musinga kanzije nkulaga ekigaaga vamu obwo obujanjalo bannalubaale ngenda kukulaga kiri ekyakula ne kiwola ne bamukubirayo emibi mizibu bamukubirayo emibi mizibu tiyasigalawo nti akoze ati yadda mu muziki n'akuba omuziki ye nalaga nti ekyo tekindya ebifo bye ebyekyama bwe byafuluma owulirako nti anakuwadde nnyo yeeyongera katale enti ekyana kye kirina figa kirina ebbeere etto ate ne wansi kirungi just nga kikyafumuko buli obuwunga bwe waŋŋamba kyebwanojjolanga bwe kikola bwe kiti gwe biŋŋamba muno tubyogereko kati gweobiseetinga nze nembyogera nga gwe obiŋŋambe aye toyagala mbu gweyagala erinnya lyange lyeriba lyonooneka lyokka nyage nyina banyazaala nyina abako naawe nga wobalina gwonseetinga nze njogera ebyekisiru mbugosigale mbu ebukenya kale oli gwakola naye muntu mulamu nnyo niba ekisajja ekyo bakyo kyayononekera mbu gwe oli muntu mulamu nze nayononeka nga gwe abinseetinga abantu kababimanye leero ne lisiti yiyo gwogirina gye twogerako nze nagikuweereza ti twogere ku bino mbukyalina nga obunga nga ekikola bwe kiti nekikuba akasekere ne kagenda kati noŋŋamba nti ebifo byakyo ebi bibadde birungi naye buno obuwunga buno obweru nsooga endala gwate muddaali twabadde awo ku wiikendi wabaddewo olutalo lwa Edison ne Namutebi omumanyi omukyalo oyo gwe baali baleeta ku Talk and Talk show bagenda maaso n'okuba nti yafuna ekizibu Namutebi olunaku lwe yasooka okujja ku show eya online ennene akasajja ne kamublasting linaga akasajjaako nze nabagamba nti omuntu yenna ennanga mumpi nnyo asobola abanga munyiwanjaga asobola okwogera ekintu n'akyejjusa oluvannyuma nga teyakyogedde tusobola kuddira ku show erabibwa abantu n'oboggolera omuntu n'ovuma omuntu n'omulagambo sirika tuddamu kwogera eri show etuula nga yapano y'abantu 4 ku 5 buli omu awe opinion wa endowoozayo sirika omuntu mu challenging by talking not by abusing niye ebintu byabyakitinga unprofessionally kwegamba legera ddala nti nalina obusungu we buva we nagamba nti obusungu we bumpi buli kumpi engeri gyali mumpi yefuutiika mu mubiri byonna yeeyongedde obbiraga ono Namutebi waba ayogedde ensonga ze gwe mu challenging nga nawe onnyonnyola oli muntu mukulu olina emyaka 65 abantu boolimu bato oli omwana muto osobola omubuulirira obubuulirizi ni kati teyasanyuka kubanga baleseeko omukazi ku pano n'asalawamu blastingirewo tiyasanyuka kalina omutima omubi katayimu katemu kananfuusi kayaaye kabbi kabulira bubi nga baleese omukazi ku pano kaagala bo be baba beefuga bokka be baba bebeerako bokka ne kamulaga lo nga bamukasaba boogera ebitakwatagana naye nga tabavuma babati badiro boogera ebitakwatagana tebakanyiza laki tabavuma lwaki oyo yamuvuma kabi kalina omutima omubi kaali kalina kuba eri Kalamoja gye twabadde babeereyo Kalamoja keyambulire eyo kabeereeyo butambule ng'ensigo ziri wabweru ziti aye tebafaayo banaabira gikaali kalina okuba
yawulira bubi nga baleese omukazi ku pano oli awadde endowooza ye eri pano ya opinions nti namutebi bako kyogera ku kino ndikamuweerawo ate nga katudde naye kalina omutima bwe kalogo omuntu obamako omuntu ng'atudde wali opposite naye ng'ali wano n'olyoka omuwa bw'otyo ku pano kabi keetaga kalamojja kemoloto gye twabadde gikabeejikiisa n'okubeera eyo tekalina kubeera mu bantu keetaga kubeera awantu mu maka gaako nga waliwo eddala mayiro nga 2 okusanga omuntu omulala nga tekalina gwe kwogera naye tugende ku mulala kukawedde. By the way, Edzendi yagambye nti Gravity omutujju yalina okugenda n'aperforming wadde maama yali ageze maaso n'okubazolabye nze kugambye akasajja kalogo kabi nnyo Gravity omutujju tetulabangako ku taata we ndakikeemu buli kimu mu bivulu byonna n'aleetaani kitegeeza yamuli ku mutima gwayagala atobye naye okuva mu buto omuntu ng'oyo ng'akuva mu bulamu bw'ensinga ogamba nti asigale jangu opafominge kyogamba nti sheye webeerayo n'ofuna replacement n'ogamba nti fikifumanyika jangu n'ogamba abantu nti bannange nfa kya Gravity tuleeseemu ono waliwo agenda okukayana abantu we bakola bapromota abagezi we bakola nti ani nti gundi alemereddwa waliwo baali batwala King Saha saidi zeeyo mu Masaka ewala King Saha bino bye bafuuwa bwete ebintu byabwe n'afuna obulwadde nga bungi naba nga tajja sobola ate kasente baazimula promota ne bamugamba nti kati Gravity yajja okukola okuzannyawo ku kifo kyoli era promota n'akubira ani Gravity najja n'azannyawo era audience ne bagigamba nti King Saha mulwadde naye ono gwe tuleese ate mugenda mumuwulira ate nga Gravity performing omumanyi timmo era teri muntu yagamba bundo lwaki oleese oyo mandi tuleetedde oli katanda teri yakyogera ni kati ogamba nti maama w'omuntu afudde nga ye maama we ye taata we yaani tetulabagako ku sister wa Gravity no wadde bulaza we fe tumanyina okumanya abamu tumanyina okumanya nti Gravity ali omu ne maama we yamwezaalamu yekwegamba maama we yafuna olubuto nga luno olwa Yesu nga taliko musajja kubanga tumanya aba mu bivulu byonna maama mwana kati omuntu oyo amuvudde mu bulamu bw'ensi eno jange performing guno mulimu omulambo aguleka eri mugundi mbajja asanyuke kwanza agenda performing nga agenda performing nyimba za kufa za Paulo Kafero alombezaayo ate abula performing nyimba ezesanyuka bwazina bwasanyuka ngeri nnyo kafudde kasajja kabinnyako naawe katemu keetaga kalamojje tali bantu gye twabadde oveera ku mayiro namba nosanga ennyumba endala nikabuloge kayomba naye nga onona kyererezi kyekiri awaliwo nte zaako nambizi zaako bukenya tesobola gamba muntu yafiirirwa maama we nti jangu performing no gwe omusajja ali myaka 6 ali omuganda amanyi kyekitegeeza omuntu okufiirwa omuntu fedde mu byalo tetwalimanga nakulima oba omumanyi oba tomumanyi ndi ku kyalo kufuddeko omuntu terigenda mu nnimiro karasi nigwo gamenti ate omuntu agenda performing ng'awasanyuka atuyana n'otuyana akuba omuziki ngeri maama wali mu mokyale kasiru